Stella, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera candle night ogimanyi bagita candle night bwokutte gwobba washuga teyamazanye ku live vamo gyekiri vamo bendera ddala omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar abasajja munyiga nga tebabati n'oyingira n'atakubuuza ekibonyaabonya ababooda abasinga financial literacy oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo ate kyenayagala ku ttiimu ya mama fiina sente eziwaayo naye tebasaba njawulo the short and big show abantu bajagalira ddala
full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes, guys. The class is massive, guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga birimu. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Nti genda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki one kimutawaanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Me as Mose writer, I just come to clarify, put clarity on everything. Yesterday I got shocked. Nalabye interview ya sister wange Omega. And I was like, really, no. This is not right. Ekisooka mu bulamu bw'ensi eno njagala Zubeda tugamba abantu nti omuntu ne wabakoleddeko akantu kati nga si muganda wo tewazaalibwa naye tokolanga ki yakusanga busanzi. Be appreciative. Amazima gali nti nze Omega, manager wa Omega ne Cindy ne manager wa Cindy fa abali mu studio. We know the reality. Ngovuddeko kuba n'abantu abalala bali obulusa abakipikaapikamu abakola biki omuyimbi n'abayimbi naffe abali mu studio tumanya amazima. And I am telling you, nze mu kuyingira mu studio nga we nkugambye ani yasookawo? Omega ye yasooka. Ne tuddako Cindy ye yasembayo. Moyo process, even a small person can see oba omwana omuto nti at that moment Omega needed Cindy way too much than Cindy needed Omega. Kati songwriter yaba ne right okugaba rights. Yes. Nse nkwata olimba nduwerizani Cindy. I really got shocked when Omega came live ku TV. Nagamba mu luyimba lwe nawandiika mbu baabiyiwa ne baddamu ne bawandiika ebipya. And at the back of my mind I'm like, okyogedde nti mwewerizanga ennyimba nga temuzaagala. Oluyimba mwenna lwe mwasiima ate lwaki muluyiwa okuddamu dduwandiika obupya. Kati gwe oteekamu ne bino ebyolunyankole. Ebigambo by'olunyankole nabiwandiika mu Luganda oli n'abitranslatinga mu Lunyankole. N'ateeka buteesi mu Lunyankole. N'ateeka buteesi. Naye ng'akyusa ebigambo byebimu. Byebimu semu melody. Kyali kinsibisizzaako omutumoze. Everything. A word of wisdom. Nti tulina okumanya career ya Cindy ali ku peak ye. Ate abantu munange bali mu kwongera bogezi mwagala. Omulaba wagenda ku stage endulu evuga nebikoze ki. Omega, your career is just starting. Nze ye Cindy mwandikidde ennyimba. Nze sina kyengasse ku Cindy. Kubanga Cindy ne wagenda n'ayimba n'atayimba See You Tonight.
afuluma n'agenda nga abantu bagambye mukazi atukubye omuziki Omega gwe bw'ogenda n'otayimba see you tonight bakusibiraawo ne bagamba tukola ki toyimbye tofuluma sooka oyimba oluyimba olwakoze ki olwakuleese also threaten me lowooza nti ono gwe ŋŋamba ayina lwe yatuula nga siriiyo n'afuna ekirowoozo ekyakabi n'akituwa obulamu n'akiteeka mu luyimba ne kikyusa obulamu bwange nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba ki wamma okay assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu musibye mutya mwasuze mutya bagiyita real time with Mimi Shamim Mayanjali erinnya lyange abasinga mu Peter Zubeda njagala okubeebaza okumpagira njagala okubeebaza okusubscribinga mwongerere ddala okubeera nga ate ekintu kino mukiteeka ku level endala njagala okubajjukiza Hijab Nation omwaka guno ya mwezi gwa 8 ya nnaku 3 so gwatanaba kugula tiketi oluddewo gula tiketi either ng'ekuyingiza ku lunaku lumu oba ng'ekuyingiza ennaku 3 zonna ennaku 3 ogula emitwalo 10 ate olunaku lumu lwa mitwalo 5 so program yaffe eteekebwamu ssente aba Nile Agro Industries Limited balina butto sabbuuni kossa n'eŋŋano ennungi ndina omwami mu studio zange agenda kubeera ng'ate ababuuzaako tubeere ng'ate tugenda mu maaso bannange abatulaba mwenna amannya Buwembo Moses oba Buwembo Musa kyonna kyosalawo okumpita ndi musajja musiraamu wabula erikola ssente Moze Writer yes. Okay. Moze Writer tulina ye mu studio zaffe za Executive Media waliwo ebigenda maaso ku muyimbi Cinderella Baby omuyimbi wange then ne Omega omuyimbi Omega gwe yakola naye akayimba akakyaliko nakati katandika ddaka ganyi okuvaako weekali omukulu ono gwe wawandiika oluyimba olwo yennyabo bannange nze yalwandiika lulimba nga lulungi mashallah kitiibwa tukiddiza Katonda so obuno ebizibu byonna ebiriwo bizze bitya okulaba abayimbi ate bewawa oluyimba essaawa zino nga ebyogerebwa bingi nnyo bituuse n'okubeera nga birimu omwati obwolebwa ekisooka oluyimba luno mukolebwa Allah yagenda naluwa omukisa yes. oluyimba luno njagala nsooka enkugizeeyo ku genesis yalwo yes. I think wetunaabiva gye byatandikira abantu bajja bitegeera oluyimba luno lutandika n'omuvubuka bamuyita Ope producer akuba beat enkalu agiteekawo awo mu kugiteekawo enkeera nzija ampulizaamu aŋŋamba anko nina beat gye nakoze eki gye nakoledde mpulira beat nga nnungi ne mugamba agireke nja kugiyiyizaako nga nsooka njirekawo for 3 days or 4 after 4 days nga nzija bino bye tubeera mu vibe nga mpandiika oluyimba olumala odduwandiika ng'era mbeera no nga nduwuliriza sindi nali namukolerako dda oluyimba baluyita Sunset nga wayisewo almost emyaka 7 after that song so ne ngamba oluyimba luno kanduwe Sindi nga nkubira PA we bamuyita Abe kubanga ekyamazima ne namba Sindi nali nina eri ya oba Africell waliwo oba yali ya Orange nga gye nina kati ne nkubira Abe nga ye nina eri Abe n'akubira Sindi n'amusindika ku studio ajja akole kyawulira oluyimba wajja okuwulira oluyimba Abe n'alwagala n'agamba Sindi this song is so beautiful it's called See You Tonight biki kakati Sindi n'amugamba alunteko n'agamba Abe no engeri gyakusindise gwe kola ki gwe kanduku olukole ki olumuteereko kati munange ng'alumuteerako mukulumuteerako Sindi ng'akola ki ng'ayagala oluyimba however nze banga nyekoledde ne Sindi siye muntu abamira mu bintu mboba yakembo oba biki ng'abeera n'oluyimba nga Abba akanya kuŋŋamba kintu kimu don't sell the song nga mbeerawo ngamba sijja kukola ki sijja ddutunda nga tukivaako kambalinde after 3 months nga Abba ankubira nga ngamba the king agambye tugende ekyanja tuvoisinge and I'm like okay nga nkwata Ope ng'afuna data nga tugenda mu studio ye ekyanja nyingira studio nsangawo Omega I'm like okay which is fine balika no baze kukola luyimba lwawe gwe tomanyi sina kyemmanyi nkwata
era wenamala obabuuzaako nenfuluma nenzina mu motoka yange neninda Cindy. Kakati Cindy atuuka, Cindy yaŋŋamba oluyimba tugenda dukola nani ne Omega. I'm like, oh, Bambi, she's also talented by the way. And I was like, okay, this is also fresh blood. We are kwataganye Cindy. Let us make sure the project works out. Ngambeerawo nga bayimba oluyimba. Twalukola saawa ndowooza zaali twavaawo saa mwenda zaali saa mwenda ez'ekiro nga Cindy agamba nja kukubira Moses konza I'm like it's fine. Nga Omega agenda nga naffe tukola ki tugenda nga tukola oluyimba. Cindy is this one person nti I have worked with her for some good time. Nti I can trust her on things. No waba tampadde ssente oba tampereddewo ssente. I am okay. Ogenda oli contented nja kukola ki bye bakkaanya bo mu agreement zaabwe saaliyo ne Omega. In fact I was surprised I found Omega there. Kakati nga tukola oluyimba nga lukola ki lufuluma. Mu kufuluma oluyimba olwo lukuba for some months ne biyitawo byonna nga lukuba. Kati I'm like, but I didn't get payment. Ne studio ekola ki ebanja. And I'm like, okay, kankubire Cindy mukubi angamba, are you for real? Are you sure you guys didn't get paid? And I'm like, yes, we didn't get paid, Cindy. And agamba, okay, don't worry. Ojja kujja tukole ki tukusasule. Ojja kujja tubisorting. And I'm like, fine. Ngendayo ne producer. Cindy, omanyi Zubeda bine bintu lero I want to clear the air with evidence. Yes. Okategedde. Cindy oluyimba olwo yalusasula obukadde 3,200. Yenga ye. Yes, yenga ye. Era sente zasooka obukadde 2,200 yabumpa cash. Nangamba akakadde njaka kuweereza. Kakati waliwo omuwala bamuyita Drum Queen. Drum Queen atambula nnyo ne Cindy. Okutambula ne Cindy, Drum Queen yanteerako akakadde akasembayo. Okumakinga obukadde 3,200. Zubeda zino ngaddi ezo Friday. Naku za mwezi nga 8 ogwokutaano oguwedde. Nagamba hey Moze biki I'm going to send you which exact number should I deposit on. Zubeda tugende mu mobile money kubanga I want us to work for people. Abantu buli kimu bakole ki bakimanye buli kimu mu butuufu bwakyo, because people are saying balayika bakusa. No, the person that gave me the money mu money yali Cindy, and with evidence nti yakola ki nti yakusasula yansasula sente. Wali tugambye nga mmeka? Wali tugambye nga 8 May. Njankulage nga 8 May. Zubeda, that is mobile money. So wali waggulu zino sente mmeka niyo message. Cash deposit of kakadde from Winnie Nakibuuka. That was the last deposit Cindy made. Nebye twateesaako ebirala bestajja kwogera wano mu camera. So I want to first put this clear with clear evidence. Cindy yakola ki yakusasula yansasula oluyimba era messages ozikoze ki ozirabye. Kakati nze bino byonna nali mbimanyi wabula sajja mu mawulire, because nva kujja mu mawulire we as writers batujajinga mangu alimba ayagala sente bikiiko kubanga oluyimba lukubye, ate nga nange nali sagateeka damage yonna ku luyimba kubanga lwange era njagala lukole ki lukube, and I have no bias with any artist, both of them bonna bayimbi balungi. Yes. So kakati nze nensirika naye kakati Cindy is like naye kakati tuleka bye twateesaako tebakola ki tebabikola, ate ne percentage gye bampa ntini okusinziira ku gye bandibadde bakola ki gye bandibadde bampa. So I'm like okay, nze nga nsirika kati time passes. Cindy abadde ku media station emu ne bamubuuza nayogera byakoze ki byayogedde. So when she came in a concert that's happening, I was like, you know what, let me put a stick on this song. She needs it. When we got our award for See You Tonight, her team claimed that they should be the ones taking the award. Every time we got an award, they felt like they should be the ones taking the award. Yes. And I was like, but the song was yours. The song is mine. Like I looked for the writer and everything. We went to record it at my studio,
They didn't even pay for production, nothing. Didn't pay the You writer, did didn't pay everything. studio, nothing Wow. at all. And then when we got the award, she's like, that award should be ours. I'm like, why? Like, but that's because I made a mistake out of my kindness and said, let's put it on her channel. Oh yeah, that is why majority of people say it's her song. Out of my own kindness, I was like, you know what? I've just put a song. We just released a song, and I put it on my page. So I'm like, I don't want to take the attention away from this song. Let me put it on her page. She needs it more than I do. So we put it there. And for that reason, now we started having this issue of So like. for that reason, we think it is It high. is the Yes, yes. Yes. And You she, see, and that's she why I even had to flipped come the here. story. She flipped the story as well and told other stories which I'd never known. You know, so even when it came to distribution of the song, she went way ahead of me. Katichea Kola is that she is so fast compared to us. She went and uploaded the song before us, before we did, and uploaded it and then gave herself 60% of the song. Wow. And So tetugenda kuddamu muwa kolabo ku bye yakola. we're done. We did a really nice collab with Gandara. Tetuddamu muwa. Okay. Me, as Mose writer, I just come to clarify, put clarity on everything. Nzenga nzomu, yesterday I got shocked. Nalabye interview ya sister wange Omega. And I was like, really, no. This is not right. Ekisooka mu bulamu bw'ensi eno njagala Zubeda tugamba abantu nti omuntu ne wabakoleddeko akantu kati nga si muganda wo tewazaalibwa naye tokolanga ki yakusanga busanzi. Be appreciative. Nze bino byonna ebiriwo sibyagala wabula I want to put clarity on everything. Saagala mbeere nti oba nina side neeno. Amazima gali nti nze Omega, manager wa Omega ne Cindy ne manager wa Cindy fa abaali mu studio. We know the reality. Ng'ovuddeko kuba n'abantu abalala bali obulusa abakipikaapikamu abakola biki omuyimbi n'abayimbi naffe abali mu studio tumanyi amazima. And I am telling you, nze mu kuyingira mu studio nga wenkugambye ani yasookawo? Omega ye yasooka. Ne tuddako Cindy ye yasembayo. Moyo process, even a small person can see oba omwana omuto nti at that moment Omega needed Cindy way too much than Cindy needed Omega. Kakati ebintu ebyo byabaddewo nze kino njagala mbeere nga ayagala okubuulirira ku muto wange nti Cindy yandibadde nga yogedde ekigambo ne kikunyiiza wandize n'oyimirira mu kamera n'omugamba hey Cindy, I am really sorry if twafunamu ebigundi nange besaagenderera but come and we will rectify everything. Tutambule. Kati Cindy ye kiki yayogedde kyanyiza Omega? Gwekyolaba. Cindy kyayogedde ekyanyiziza Omega kugamba nti tetukyayogera bulungi, we are not in good terms because of ABCD and this happened. Anti omanyi yali open mind. Yes, yetakweka oba nti akwenye nakyogera. So kakati kubanga in actual sense the actual person abeera nanyini lulimba aba songwriter. Mutandikwa aba songwriter. Kati songwriter yaba ne right okugaba rights. Yes. Nze nkwata oluyimba nduweerezani Cindy. I really got shocked when Omega came live ku TV nagamba mu luyimba lwe nawandiika mbu baabiyiwa ne baddamu ne bawandiika ebipya. And at the back of my mind I'm like okyogedde nti mweweerezanga ennyimba nga temuzaagala oluyimba mwenna lwe mwasiima ate lwaki muluyiwa okuddamu dduwandiika obupya. Kati gwe wateekamu ne bino ebyolunyankole? Ebigambo by'olunyankole nabiwandiika mu Luganda oli n'abitranslatinga mu Lunyankole. N'ateeka buteesi mu Lunyankole. N'ateeka buteesi. Naye ng'akyusa ebigambo byebimu. Semu melody. Kyali kinsibisizzaako omuntu muze. Everything. Namuwandiikira n'akyusa n'ateeka ebigambo mu Lukyaapu. Mu Lukyaapu. Oba lwe Lukyaapu dola. N'ayogera ebintu byebimu byoyo Omega byali mu kwogera ekisiru. And I really. Nali ne mukuba copyright. N'engamba ne bannange Omega, let us be realistic. If you claim Dala seriously, I respect the person that changed for you the song. Naye engeri y'omuntu gy'awandiika oluusi tekyuka. Oyo writer abadde yakuwandiikira. Ennyimba zazza kuwandiikira okakasa we tuzikwata ne tukateekawo see you tonight n'ezo ennyimba zifaanagana. Kati ye agamba ebibyo byavaawo ne bakola olwabwe. I looked at Omega yesterday and I was like, my sister, you don't need to go this far. I tell you, a word of wisdom. Nti tulina okumanya
career ya Cindy ali ku peak ye. Ate abantu munange bali mukwongera bogezi mwagala. Omulaba wagenda ku stage ndulu evuga nebikoze ki. Omega, your career is just starting. Nze ye Cindy mwandikidde nyimba. Nze sina kyengasse ku Cindy. Kubanga Cindy ne wagenda n'ayimba n'atayimba See You Tonight. Afuluma n'agenda nga abantu bagambye mukazi atukubye omuziki. Omega gwe bw'ogenda n'otayimba See You Tonight bakusibiraawo ne bagamba tukola ki? Toyimbye. Tofuluma. Sooka oyimba oluyimba olwakoze ki? Olwakolesi. Ndi wano njagala to put clarity on everything. Omega yafunye abaana group ye ne batandika abamu okumpereza messages ezitiisa zikola ki? Naye ekisooka nze ndi musajja musiraamu. Nze tebantiisa. Nze nagenda okwekanga nga ndi ku nsi. Sijjukira kukola program ne Allah ntitonda. Kitegeeza ne lwali ntwala sirumanyi. Era ebigenda okuntukako sikola ki? Sibimanyi. Mbeerawo ku lwa kisa kya Allah. So kakati you don't threaten me. But before you also threaten me. Lowooza nti ono gwe ngamba ayina lwe yatuula nga siriiyo n'afuna ekirowoozo ekyakabi n'akituwa obulamu n'akiteeka mu luyimba ne kikyusa obulamu bwange. You understand? Nze saakyusa bulamu bwa Cindy kubanga already she was a star. But I definitely changed Omega's life. Yes. That one I can say it openly. Era kyogere n'amaanyi. I definitely, it is my idea. Just nti abantu tebagala kusiima. However, nze okunsima sikwagala. Wabula you give me that respect I deserve. Ate era tuyigiriza abantu. Omanyi Zubeda amwe bannamawulire mugamba ne lwaki music industry ya Uganda egudde? Lwaki music industry ya Uganda egudde? Kati kankubulire lwaki. Me am that person that has worked with between aba legends. Ekyamazima ba legends bano kabe Shiba kabaani bayina ba Rising Star batayina. Nti music industry egudde kubanga abamanyi nnyo music bali ku stage ekoowa beewummula. Bali mu bivaamu. Ate bano abajja bamanyi nnyo, they don't want to pick ideas from bali abakulu baabwe. Empisa n'okubaako byokola ki by'omukopperako kubanga Rising Stars should learn to respect the kings of the jungle, the lions they found in the jungle. Kubanga eyo empologoma enkadde gy'olaba eyina akasaka keemanyi wekali gwe kwota namanya nti wekali. Mbulungi nnyo. Nti bw'okwata wano okola ki? Osobola okujjayo ennyama oba omunyama. Naye kakati by Rising Stars abamu, not all of them, they feel they should own the generation by force. Guno omulembe gwaffe. Omulembe gwammwe ng'ogukoleredde. Yes. Tegusobola kuba gugwo nga togukoleredde. Music is for you to sing and people to judge. Not by force but by what you present. Yes. Okategedde. So kakati it is simply a simple advice to my sister mukwano, Sister Ome, find ways ogende wetondere Cindy. That one I'll say it openly. Kubanga ng'oggyeko bano bonna abantu abakube obukule abagamba nti kati balakiri wagambye nti oluyimba baalukyusa biki. Omega okakasa messages Cindy ze yayogeranga naawe ng'akuweereza oluyimba yazisimbula nti essimu baagimubbako. Okakasa wagamba nti okay, bagenda kugamba kati atadde zaati. Let us go legal. Osobola okumalako. Because you know the truth. She sent you the song and you guys changed nothing. Wetugenda mu production ffe tulina time gye tukoleramu music. Demo oluyimba gye nalukoleramu nkyabirina. Time gye nalukoleramu ne demo weeri. Okakasa wetunaagenda ewo obirina. This battle you're fighting a losing battle. One thing the Chinese okusaba and words of advice, not anything. Find ways you make up with Cindy. Ebintu bikole ki? Bigwe. Teweefulu kubanga bamugambye olowooza Cindy ki muluma babbikako ye big up. Why do we do this? Omuntu yenna Zubeida era nkiddamu eyali akoleddeko ekintu nga toyinawo abantu tebakyatusiima mmoze ajja n'akubuuza nakusaba. Anti kakati that is ignorance. And olaba ensi eno Zubeida nze kyenzikiriza nti alone abantu bagenda okwokya be batasasulidde wano ku nsi naye ku nsi osasulirako. What you do right now Omega oyina hit, that is very nice, we are all happy for you, but towetaga hit yemu ate okyasobola okuba hit esinga ne See You Tonight.
just don't feel like okay kakati kenkubye no hit I am now unstoppable osobola nawo okuba n'otuuka gy'otuuse and you'd feel so bad ng'omwana gwokoledde oluyimba out of love bulungi nnyo akukoze ekintu kyekimu because me I know the truth I have videos byonna mbirina all the evidence needed we were in studio and Omega was so appreciative saying oh King thank you very much newe namukyaza ku channel yange ono interview kyagiri na yebaza Cindy ebigambo Cindy bye yayogedde obuzito bwabyo tebuzito wakusinga birungi byofunye mu luyimba waliwo ebintu ebimu byolina okugamba nti ekyo kankireke omuntu era kino ekidda omuntu yenna nga akoledde nga tolina bw'omuyita I see nze munnange ondaba I'm not here to be like in defense of Cindy no I want to be as neutral as possible but I want to be also mpatekerewo amazima nga we gali mu butuki mu butuufu bwagwo sinti oba kubanga ne Omega naye yakola ekyamaanyi ku luyimba okuba ki olwakabi you cannot discredit her of the song but we need to be truthful nze ebigambo manager Omega bye yaŋŋamba nga yeebaza Cindy okubanga oluyimba balukoze I just get surprised when in fact eyo bundi gye nasembeyo okulaba interview gye yakoze it really broke my heart in fact Cindy yampereza ku message ekiro saa zawadde nga 9 ngamba muze I'm really heartbroken and disappointed in people I've even lost sleep Cindy wange mukwano tonnaba abantu bebo that is what she told me I've even lost nze kyayita mungi manyi bwoba wali okoleddeko omuntu ekirungi ng'okikola ne laavu omuntu n'avaayo olw'ekyo n'agamba nze tolina nakye wali onkoleddeko bino ebintu from the producer the songwriter Cindy's team Omega's team were done strictly out of love ffenna twakikola mu kwagala I am really so shocked until we can even get to this point Omega Cindy no yandibadde nga yogedde ekikunyiiza ekyo gwe wandikirese kubanga tukigambe nti si gwe wayamba Cindy Cindy ne watayimba See You Tonight era yali ategese ekivulu kye nga n'oluyimba See You Tonight erunnafuluma era yali agenda kuyimbira abantu nga tebamanyi nti n'oluyimba gye luli ng'olwali yataddewo the dates so this thing should be out of respect waliwo media gundi emu house emu jo na audio gye nabaweereza nga njogera ne manager Omega nga nange studio ekubanja nange writer tewampa ssente wakategedde ninjiweereza munnamawulire omu ne babitematema to put the story like nze yakola bampa ssente which sente ze bampa zaali za project ndala waliwo kubanga alabika manager Omega yatyamu nti bayinza obutata luyimba olumangu n'abaako project gyasasula OPE in fact OPE for production bakole but bino byonna they are uncalled for there is nothing better than peace and once you create peace it also gives you peace of mind n'owummula kubanga amazima gali nti when you to compare Cindy are building ze bafaani be for 15 years close to 15 years Omega is just starting to build your fan base. That is a battle you can't win. Obviously, you cannot. That is a battle you can't win. You are running ekintu same. That is a battle you can't win. Omani, but message goes to the rising stars mostly. Osanga rising star nga muyimbi muto nenga yomu kubasakira David Talo. Ayimbye sijalala. Katalogu ya David Talo ojimanyi. Are you sure nagitukako ne makati kubanga katalogo yezitowa abamu nosanga nga zoli ya Kenzo katalogo ya Kenzo ojimanyi me am that person that has worked with Kenzo in the studio that guy is so musical abeera unauna n'okuwuna akantu nga leetagenda kanyiga munnanga daga producer kubapwe kati that is all music it cannot be by chance mbu omuntu atalina talent asobola okuba ezo zonna hit for all that time mbunga ali kumukisa bukisa omukisa togamba katonda yewe yali atonda gamba bano kamba wo omukisa musibagala te muli banange sigenda baba mukisa luck omukisa gubeerawo with hard work Allah simuli azamanya kulaba muntu atadde mu nyaamaanyi ye naamumma omukisa
But this situation yonna eriwo Omega natuuka n'okulimba nti twateekamu twabisiimuula messages zonna wezi and that time tayagala kuwa credit. But that is wrong. Nze gwotayagala kuwa credit waddeeyo mu nsonda sente zonna z'ofunye mu See You Tonight wallahi ojja kugamba akasajja kampandikira oluyimba. That one I know. And whenever you'll be listening to See You Tonight, you'll hear that tag Mose writer, because it is even there. You translated that part into Runyankole. Very nice. That was also a brilliant idea. Yeah. I liked it so much, because it united the West with the Central. Oluyimba twalutekamu ennimi ssatu Luganda, Luzungu, n'Olunyankole. You translating was also a brilliant idea. But don't scrap me off. Kubanga you want to make a point. Nti atwabiddamu ne tubiwandika. Oluyimba lwe musimya lwaki muluddamu duwandika. Kubanga ziri kati lwaki mwali muzigaana. Nti zaite zibanyumira. Ate olubanyumidde ate nalwo ne mulusiimuula. Make that make sense. However, I can understand nti balayika waliwo abamubalira. Ne bonna abakubalira saazi tukola kino. Wallahi tebaaliyo we mwatandika okuteesa ne Cindy nti tukole collabo. It was simply between you and Cindy. You guys should make up. It was between you and Cindy strictly. Cindy is so hard. But if Cindy says, okay, let me go legal. I don't see you, Omega, winning this. I swear, I don't. If she's like, let us go legal. She has all the messages in Gakweli Zolimba. She has all the... So let us... There are times you have to just lay down like an envelope and be like, okay, Cindy and Easy, Kanginde will just make peace. As simple as that. Nina question tags agency ngo kwagala agency ngo kwesambula mbajita why. Era njikozesa jeno ngamba lwaki kino kiri wekiti. Omega bayina baliko butakanya mu West ne artist akola ki aliyo. You understand? And ne tujja mu Central okoze ne artist wayo atera na bibino bibiriwo. Why don't you ask why you? Omanyi people think nti okubeera ne dobozi kwe kuyimba. Shami mubo yagala okumanya nti okubeera ne dobozi si kwe kuyimba. Gendo oyiteko mu zi pharmacies arcade. Muli abantu abalina amaloboozi abayimba. Naye manyi lwaki si bayimbi? Tebalina character ya buyimbi. The traits of an artist. It is the character that makes an artist, not the vocals. Because so many people can sing in offices. Ngogamba omuntu nyimbiramu nga waafubutuka eddoboozi. Lwaki toyimba? Naye trait y'obuyimbi tagirina character of an artist. It is character that takes you beyond, not just the voice, because anybody can sing. You understand? Waliwo omuyimbi bamuyita Lil Wayne. Womuwulira ayimbanga generator, but the character made him a star. Era ajja n'olabanga superstars ze si ye muntu agira n'ogamba wow, what a nice voice. It is the character. Once you have that character of an artist, then you automatically won. So Omega, when you come and strip me of the rights as a writer, you're going to need other writers. Do you think they'll be able to trust you? Nga writer munnaabwe who you know Konksure wrote the song ngamba uyabituweereza twabisimula simply because you want to put a point that you know deep inside your heart is invalid. That you know deep inside your heart is invalid. Era eyo imagination oyagala giteeka oni nawe mundu okkiriza nti teriiwo. Kakati team ya Omega with juries mwagala ngambe nti mwasasula nga temwasasula. Nkugambye nenkulaga ne messages nenkugamba wuune yasembayo ne message nenjikulaga ne sente zeyamba. Kakati wetubanga eno yembeerezeewo ne woba omuntu tomwagala obanga omuntu tomufiiringa muwe respect ye yeetaaga. Me, I respect every artist kubanga buli muntu ayinawo kye yeekoledde ataddemu bingi. Nze sikiriza mukuba brand ya muntu yenna
kubanga nze manya abayimbi kye bayitamu mostly female ladies. I know the hustle they go through, female artists. I know the hustle they go through to become stars. That is why nze bino we nabimanya. Sajja mutandika okwogera mbeko brand yonna. So bibaddewo. Nabimanya nze mbadde mbimanyi. Ne musirika. Nasirika. Era nze okwogera nga Cindy amaze kukola ki? Kwogera. Cindy yamala kwogera. I came to clarify. Cindy njagala kubeera ku tiimu Cindy oba ki? Oba nedda. Bino ebintu bibeerenga bya buntu. Nze Cindy mwagala for my own reasons. Naye ekyo kyekindeetera ku disrespectinga Shiba kubanga njagala Cindy. Shiba njamuwa ekitiibwa kye kubanga naye waakabi. I can give you an example. Olimba lwa Waiki Benda Farmer. It was a very beautiful song. Shiba we yalutuulako, it became a hit. It became a hit. So abantu abo bonna abalina amasanyalaze waliwo Allah kye yabawa gwe kyatannabakuwa. Respect that. Abo bonna bapapa research baani tomanyi bye bayiseemu ku buildinga ki career. Nze kyannumye Omega kujja n'agamba sigwe muhandisi wa luyimba. Of course I'm not here to clarify that I am the right. Ekintu ekikyo kabaka wa Buganda yatugamba omuntu aba alwanirira ekikye ate you don't use force kujja nti ekikyo era kikola ki kisigala kikyo because deep inside you know you are the right of the song and the artists themselves prove that Moze mnange wakola ki wayimba gwe wawandiika oluyimba and they be like oh thank you very much naye eno embeera eriwo nze nsaba Omega nkimusaba sister Omega tokozesa busungu mu mbeera yonna. Please go and apologize to Cindy and you guys should make peace. Mutereze be muyino tereza. Wona sigala mu luno olutalo ng'okyalulwana. Naye abamupika nti tebaaliyo nga bali bateesa anti obuzibu tubeera nabo. Abakupika tebamanya bye mwateesa. Abakupika tebamanya bye tebaba nayo. You understand? Kubanga Omega ng'asaba Cindy collab abapika tebaaliwo. Era naye akyogera. It is me that requested. The only artist I wanted to work with was Cindy. Nga wakyogera. Mu camera. Ebintu byonna bikola ki? Weebiri. Ne when you come out gamba ba Cindy ayagala omugambi big up. Don't mind naye. Muwe ekitiibwa kye. Sigenda kwogera bingi. Nze nazze wano kutegeeza nsi mazima. Yes. So See You Tonight is Cindy's song. I'm going to explain that. Okay. Because she said it is her song. Yes, I'm going to explain that. Okay. Boya sharing a demo. Netuliranga it is a perfect song. Fenane lutunyumira. Yes. So chenakola. Nendabanga mubulamu what identifies me. Ekinyankole. Mubulamu olunyankole. Because olimba lonna lwali mu Luganda. Net reaching out with my management, net reaching out to a writer called Ntade. Netusooka ne tuliwa lwonna. We rewrote the song. From the demo that she had said. Yes. Because of course no composing rakolo kuba le twali tusiimye kati nga tusagenda tukole ebintu ebingi. Ebirala. So considering the song she had sent, netuwozaamu olulala. Olw'olunyankole. But with the same idea, same... Of course, the melodies and everything. Because zetwali twagadde. So we had to find a way of what is the melodies. To make it something better. Yes. Yeah. We did the song. Twagenda mu studio. Na Jenny half year. Now we know Jenny half year. Her studio. I don't know if it's her studio. That's what she said. Her studio. I honestly don't know if it is her studio. She said it is hers. Okay. Tujagenda n'ekyo. Okay. Netugenda netulaba producer Ope was there. Netukola oluyimba. Waitawo ebbanga, I think about 1 or 2 weeks. Yeah. Now because we had shared the song 50-50. Actually I was supposed to do Runyankole. Luganda. Bweyagamba let's go line by line. Nage nesanga nga nyimbi eki. Line zammwe naye nayimba mu Runyankole. Yes. So
wayitawo 1 or 2 weeks nga tugamba naye kati tugenda kukola tutya because at the end of the day we need to have someone that is going to own this song. Yeah. You understand? So my manager gets in touch with Aggie, her manager. Nebogera like tukoze tutya. Tugenda because okay fine abayimbi bakoze oluyimba bichi but then chiwedde kitya. Njagala okinyonyole nti I take 60, she takes 40 for a reason. Yes. She took long to respond. Yes. And the system gave you 60. Yes. Okay. But that is something that we can change at any time. Wajjana agamba. It is changeable. Yes, it is. At least baba teyasobola okunkubira nga mukwano gwange. Nga mukwano gwange nankubira nangamba. At least she would have reached out as my president for Uma. N'agamba nti omanyi jangu tutuule akakiiko katuule mutubuulire lwaki okola kino na kino oba lwaki kino kiri bwe kino bwe kiri simple. Bwe nafuna ya Galaxy nga sinnava ku venue I sent her a message nemuga tuwangudde nina award yo. Zali bili ya they get to award. Lwaki mba nsigaza award bbiri zonna nga Ngoredo ine. It was so naddala nze yaliwo nga tukola kubanga nze ate bingi byemmanyi. Nze nkulaze nti Cindy yansasula. Okay. If I am lying, I dare this. Wobanga team ya Omega mwakwata ne musasula. Kubanga nze nali sinabakola nammwe nnyo nze nali manyi Cindy. Prove a receipt of payment mulete nti moze kubanga omuntu gotamanyi. Oba bo bawa Cindy nawe. They should also come and say that. In camera nti fe twawa Cindy nawe gwe kubanga nze yampa sente gwe njogera ate teyangamba nti bali bampadde nkole ki nkuwe gwe eyakuwa gwe kuba era yali so surprise nagamba you sure ebyo tofaayo ngenda kukola ki big clearing era nenkulaga nti yampa sente mu cash at that time na nyongera ku mobile money eza cash zo I don't have anything to prove that but eza mobile money zokoze ki nzirabyeko. So mumbeera yonna bino tubiveemu. So kati ani alina oluyimba? Yani ya upload? Uploading oluyimba team ya Omega. Lwaki ya uploading oluyimba? Cindy yabawa olukusa okuploadinga. Kubanga ye Cindy kati nkubuli amazima nze ebbanga lyenkozeko ne Cindy. Tomuvugira ku peesi yo. Bulungi nnyo. Tacha mukambulwa kuba mutadde oluyimba nti kubanga ali yakata oluyimba nga yagala lusooke lukule. Nagamba amwe muteeke kuki? Because that kati you can imagine omuntu yamala neddemu emyezi 3 mu simu. Mbulu akafuluma apape aluteekeyo. Anti ugambe nokugamba after that time era naddamu ne mukolera oluyimba olala era nalo yabeera nalwo mu simu twakamala oddukola for era quite some good time. Omuyimbe yandibaddewo yandigamba moze bannange yankolera hit ya See You Tonight katulugiregere nalo tuluteke mupesi era nankubira nangamba olimba tonna lutunda nti munange mama sinna baddutunda bwe ndwemba nkweleza siso katutunda paka ngambe tujjeewo jangu tulukole. That is Cindy for you. Norena labya shooting akati terunda bakuteebwa do terunda bakuteebwa de sound tena bakufuluma but we did the song nenga nalo aludde nalo musimu mu byonna. Let us be appreciative ku bantu obutini bwe batukoledde ekyo kyennemerako. Be appreciative ku buntu obutini kale nowe kaba katini oli si mwana wa nnyoka yakakoledde talina bwakuyita siima. Nze Omega ne wabatansi nze kati kankubulire olimba lwa See You Tonight ndufunyeemu. I cannot be like bannange oluyimba nze ndufunyeemu. Ndufunyeemu sente. I have worked with people I never thought I would work with. Right now I'm having projects with Rachel Magola. Because of See You Tonight. You understand? I am having so many projects with the President Eddie Kenzo because of See You Tonight. Tebansasula sente ntini. Bansasulira ddala sente. So nze oluyimba ndufunyeemu. Era sigenda gamba naye give respect where it is due. Waiki Benda nze mmanyi musajja mutegeevu nnyo tasobola kukeera ku makya na disrespecting Shiba ne waba alina kyamukoze.
kuba balina project eyalina we yamuteeka eyalina we yakola ki bwe yamuteeka saagala gamba nti Omega oyina empisa embi you did justice the song waluyimba bulungi just tereezaamu ako empisa nomunange ekintu kikulu empisa kankubuulire ekintu kikulu nnyo naye intaneti eno naye anti nzibu ne TV abaana kati abo artist abapya bayakatuna bwati mu kamera eno baba muwagaawaga intaneti eyo bakuwaga nolaba Zubedo mufaliso gwogwo ogwebakako wekka bulungi nnyo alone wamala okuleekaana wano otulo tukutwala wekka era ne weebaka era n'ozuukuka wekka. If anything is to happen to you kikutuukako nga ggwe nze sigenda ku peer pressure yaki nze amanyi oba ewaffe balidde oba tebakoze eki oba tebalidde likes zino osobola okukuba omutwalo wallahi nga toyina kyakulya waka bulungi naye nga likes ozifunye ate obuzibu obubeerawo nti bwoba abantu bakulaba eri nga serebu otya n'okusaba ogamba banampulira batya nti nze Zubeida nze muze writer ate nkubira waaye nterako ekyebiri kati enjala nekuluma wekka ng'olya n'ebimiri ogula Rolex wekka reality that is the matter of life gobeera ekyekyo munnange gundi waffe kyekyo poliisi ekonkona ku mulyango gwo si kwagwa bali abaleekaanye lwage ekonkona ku gugwo you were saying first come we go make a statement wekka so bintu byonna byetukola at the end of the day na teacher wange yali ansomesa literature bamuyita Mr. Chiyembe yokwakisumuzi yaŋŋamba buli bw'oyala obuliri bwo making sure owebakako nti gwe buli kimu kyokola mu bulamu bw'ensi make sure you'll be able to face the repercussions of life because that is the reality era we kitagenda ku ggwe Allah mwenkanya nnyo nti at least kidda ku baana bo bulungi nnyo gwe wobanga oli w'amaanyi nnyo okuba no nagamba anze ndi mugezi wano kano nja kabiitingi oyinza obutazaala mwana mugezi nga ggwe ye ne bimukuba. So in whatever you do, just know things will always get back to you. Buli kimu kyokola mu bulamu, things will get back to you or your lineage olunyiriri lwo. Allah takola nsobi nti simanyi Zubeida yakikoze ne kankiteeke mu family ate eri endala ku baana bo musaayi gwo. Obviously. Omega, you still have a very bright future. Olimba tukyalina lumu. Tukyetaaga okugattako ennyimba endala. Ate nga zonna hit. Mu luno olutalo kuno okugezesebwa kw'olimu toteekawo buno. Tonnatuuka kuteeka buno ku Sindi. Sindi tonnatuuka kubuteekawo. Waliwo omuntu naawe gw'otuukako n'ogamba ono nja muvimba. Ne waliwo gw'otasobola kuteekako buno. Ng'ojja gamba wano kankole. All the artists ennaku zino. Wasanga omuyimbi omunene seba bayagala kukola ki? Kumulaga. Chicho omulagoloza chicho ogenda omulaga akyatannaba kulaba. No, let us be realistic in life. Chicho ogenda omulaga kyatannaba kulaba. Gwe ng'olina yakayimba kamu 2 3. Kale Allah akusaasidde yes. Chicho ogenda omulaga kyatannaba kulaba. So it is simply a matter of being humble. Find ways of resolving this peacefully. Ngawe mwali ababiri mu studio mwayimirira babiri mu voicing akayimba nako akayimba for life ako kakabaka kubadda mu chorus bayimirira babiri Sindi amukwata ku mukono namugamba let us sing this together. Omulundi gumu ne bekwata, they hugged each other, ne bayimirira ku muzindaalo ne bakiyimba. Why do you come out in public? I really got disappointed, I swear. Kubanga nze Omega okusooka omusisinkana. Yes, nali mpulira bye bamwogerako biki. Omega was really good and so disciplined. So disciplined, I swear. Era nga bye bamwogerako balimba tasobola kubanga this. I saw her ku media station name yesterday. Ngamba wow. It was true. People change so fast. People change so fast. Omega, Sindi,
yakuyamba ekyo kyonja kiteekawo yakuyamba mazima ko akwagali open kubanga n'oluyimba si gwe waleeta oluyimba ye yakuwa n'oluyimba lwe mugenda okukola ki senga gwe wamuwa oluyimba kyandibadde kyandibadde Cindy I brought my song naye okkiriza naawe nti Cindy oluyimba lwe mwakola ye yakola ki yaluleeta. What is so hard about that, you being humble? Ekyo kireka ne kiyita. Said that also another big artist can trust you. Nagamba Omega mwana mulungi kayina empisa kambeeko naye wenkola ki wemuteeka oba tukole banga ba artist abanene osobola kubanga gwe balinamu omukisa nga buli okola ne artist omunene okola ki oyitawo kubanga Cindy akikulaze wakyaliyo ba Eddie Kenzo wakyaliyo ba I can even say Papa Misa Semakula wakyaliyo ba David Lutalo wakyaliyo ba bonna abayimbi ba Vinka ba Winnie Nwaji bakyaliyo. You understand? Luno Lutalo luleme kutekinga down luleme kumenya kubanga ate gwe China career y'okuzima. You don't need one hit song. Sagala okere ku macha obeere ng'omwana yakuba emmese kubanga ne mmese yakuba almost yinza okubanga yasingako ne See You Tonight yakuba emmese naye kati aliwa. You know, people lusi babala nnyo kino mpanze kastandidde ate wali kitagwawo ate tewali kimala gwe n'obanga olina obukadde bu 10 Allah asobola okukuleetera obuzibu ng'okubumala obwetaaga bukadde 2 era oba toyinaawo. However, it is just lay low. There is nothing wrong about laying low. Nzo ndaba Zubeda nze senga navaayo dda kubanga writer abasinga ebyo babikola batwayitabaako kati baakowa nkubulire lwaki Zubeda tubeere bamazima bawriter bameka abasuuliddwa mu depression kubanga bayimbi bangi mbamanyi kati ate bayimbi bameka abagudde mu depression kubanga bawriter kizibu ne okulowooza lwaki okeera ku makya ng'ofunye idea yo omwana n'ayimirira ku TV n'agamba twabisiimula bye wawandiika lwaki oba togenda mu depression ddala lwaki kyokka nga bye bimu kakati ate biri bye mwawulira ebigenda ate bo lwaki mwabigoba. You understand? Kakati wosanga writer nga alina omutima omunafu obanga tannaba kulaba ayinza okugenda n'agenda to drugs nagamba why would some ng'oluyimba lukoledde kubanga yesinze oluyimba ndufunyemu naye ate siwa kubanga ndufunyemu kusinga Omega. It can't be. It cannot. Yeah, so omuntu omuwa n'omugamba ono yankolera kino katugende wabakala nvimbye emiti is fine. Because you know Omega, you are a very nice artist, but you're not a writer. All your songs, you already come out and say, Bampandiki, they do not know. You need writers. Don't trash them. Has that person you say wrote the song ever claimed that the song is his? Has he? Has he ever come out to camera nagamba nti even nze yabiwandiika? Era wabaye yawandiika aveeyo. Era wabaye yawandiika aveeyo. I'm open to this. Wabaye yawandiika akole ki? Aveeyo. However, sagala kubeera nti nze yawandiika ndi mundu wesibe. No, you need your credit, Moze. You need it. By the way, munatandika okukola ekyo ekintu nti it's okay. Bw'oba olina credit yo ng'ogigwanira bagikuwe. I really felt so bad. Era waliwo gwe nakubidde mu busungu. Omukulu namukubidde. Mugamba interview jimpe kati. Baby, I know. Mugamba no interview jimpe kati. Moze kyoyita munchi. Namugamba oli luddawa. Nze nawandiikira omuntu nankola bye bakoze byennyini. Oli luddawa. Ndisaidiza nti akanjifuge tofaayo tompa amafuta tokola ki? Kanzije kati. Naga Amoze cool down. Ojja kujja enkya. Engokkakkanye kuba kati ate jjo wabadde ojja kuba mukambwe okusinga leero. Nagamba why would this woman do this? Just give somebody the credit. Tugenda olimba luko ate lukyakolera. Omega was a lovely girl. What happened? I really. Munyankole, what happened? I really. Yes, Shamim. I don't know. I know that only Omega, but I think she's Shamim. Oh. I think I'm Muslim and manager national Muslim naga. Manager we. Yanage Omega kuraba Shamim tuleke totuswaza si bwetu tebwe tuli. Tetwerabira abantu balina kye batukoledde. Nga Moze bwagamba bwa respect omuntu yenna right abamuwa ekitiibwa bannagirwa kuba ne Uganda mune esimanyi lwaki. Mwina right to wina right. Yes, my president is John K, the writer. Yatukulembera. Yes. Ekyamazima Uganda is a third world country. Yeah. Tosaji comparing na USA oba nansi zitusinga. Tuli mukula bukuzi. We just need to be educated on what to do.
kubanga ebintu bya copyright n'abayimbi tebabimanyi and I cannot stand here and blame artists. February tubimanyi n'abayimbi tebannabimanya kimala. You understand? We just need to be educated about some things. Naye waliwo kye tumanyi zempisa ezo zo ziri mu culture yaffe. Ezo zo tezeetaaga sensitization. Bannange katugambe Edikenzo akulira gundi tugende nga tuyigiriza abantu empisa. Ezo zo tuzirina mu Buganda, mu Ankole, mu Busoga, Uganda. Nze sitambudde nnyo naye nagendako e Kenya. Abantu kye basinga okwogera ku Uganda mpisa. Ezo zo tuzirina. In Africa empisa tukola ki? Let us not lose ourselves. Yes, TikTok naye ekyali mpya tovola abantu bagikoleramu ensobi nnyingi. But I know with time nga tugimazeemu emyaka nga 10 emirala. Abantu bagenda tandika okwegendeza. Omanye ekintu ekipya buli omu ajja n'ateekayo kataddeyo. That is wrong. That is wrong. Oli n'alaba ng'ono avumye Bobby bamukalakase. Ono avumye Museveni bamusibye. Naye enkya najja. Gundi olinga kino ne bamusi. Kati eyo just excitement. Gundi ekyali mpya. App mpya buli omu ayagala likes. Naye nga nze TikTok yange tekola bubi. Likes tebazirya. Era nzikuba bulungi wabula ne mmanya nti kakati nina ekizibu kyakola bwe kino. Sigenda ku TikTok n'agamba engeri gyankuye zino likes musoke mu mpeeyo zino. So TikTok eno tetukozesa nsobi. Ate era n'abantu abatulaba era abantu bannaffe. Bulungi nnyo. Ekyo tusuubira nti likes bakatonda bamalayika wokuba gundi kuliko ekitundu ky'abamalayika wokuba omutwalo gwa likes waliwo ekitundu ky'abamalayika 5000 n'ekitundu ky'abamalayika endala 5000. Bonna bantu ate era abamu bayinza n'okuba nga bali bubi nnyo n'okusinga ate gwe bw'oyagala okusanyusa. Bulungi nnyo osanyusa abantu bosinga okuba obulungi. Abakwegomba nokankankole ekyekisiru basanyuke abakwegomba so bagendo mabaga akoze kyali ate bagamba yo waffe gamba naye asuse so ensi erime tutwala nnyo speed natukozesa bya kisiru. So kati ekiruma Sindi kyekiriwa because I want really to know. Kati ekiruma Sindi kyekino kuva ku ndagaano kubanga yandibadde ate Sindi tansasula kolabo yagibe wawera ku bwerere. They didn't pay her. She agreed to pay for everything. Bo bali ndowooza balina kusasula eno gundi kubanga according to her bali balina kusasula party eno studio biki songwriter biki which they never did and it went back to her and to make matters worse era nolimba yalubawa n'abagamba let us do this song. Sinti bebaleeta oluyimba lwe bakola era Sindi yajja n'oluki kwega buli kimu yakikola kati ate abawati aba-uploadinge anti abo naye nkunyonyodde ne kugamba okubaleeko ku uploading alina oluyimba olupya Sindi ekyo kyayika kirimu yeta papa anti nze nkugamba oluyimba lwamala emyezi era nemukolero era nelumala emyezi nga takunyega ne kakati nze omuntu akoze naye ebbanga muwa yangamba nnono sijja dukwatako agenda kudda. So kati oli ayina afuna Sindi teyamuwayo yadde yamuwa 40% ye natwala 60. Atalina kye yakola tasobola kubanga talina kye yakola. That one I cannot put it that yayimba yayimba mpulira mbu ne video yakola ki yajisasula. So it can't be China kyakola ki kyakola wabula lwaki tebaddayo ku ground ekyo kisoboka ne babitege in fact ne babitereza no bitereza bikyasoboka okukyuka bulungi nnyo lwaki tebakola ekyo. That is why nze wenalabye Omega nagambye bambi balayika walwamu wabiza. So was Omega's interview necessary? Yandibadde ajja n'ayogera naye just kutereeza si kuma n'atadiisinga. Zubeda buli omu yamanyi engeri gy'akolamu obulamu bwe naye osobola okutoba byonna by'otobe nga tewali akuyambye bulungi nnyo n'obaako omuntu gw'oyingiza mu kino ekintu bulungi mu bulungi wallahi n'akera oyinza okulumwa ekiruma nange ne muganda wange yaliyo saamuyita ne kugamba nakakiyitamu mu muziki okategeera saamuyita naye ate omuntu gwe nkoledde just ekisa nange let us give respect where it is due.
Let us do that. Let us nga do buli that. kimu gwe kyokola okijja ku mutima kaka mumukolere najja nakuwa baganda bange baaliyo abaana basenga wange baaliyo bonna nabaleka n'abaali bansasula abamu nagamba agwe sigenda kukola nawe mpadde sente wabula gwate. Anyway, me, that is all I wanted to put and to clear everything. Okay, so moze bwatyo ebibye ndowooza kati mubitegedde. Interview ero tugenda kuba tugiba olunaku olwaleero ke yabadde ayagala nejjegendeyo ndowooza clearing yekyabadde ayagala okclearinga, not even clearing but nze kyensaba abantu bw'oba olina kyotomanyi ngaaliwo akimanyi muwe ekitiibwa. Exactly. Kuba naye alina kyatamanyi naye awa ekitiibwa abo abakimanyi. Banaye tuwe barayita ekitiibwa, barayita abo we batali. Kawabeere ne waffe emizannyo, kawabeere no mu scripts ze tukola nti ogenda genda ku TV oli nga yatudde n'akola script mukwano y'ekirooto kyo ye mirandira gya programu ya real time okubanga erabwa. Kuba yagamba nti kati wano we bajja ogenda kukola bwoti, we bajja okole bwoti, ogenda kwongeramu kano, ogenda kwongeramu kali. Omuyimbi yenna awandiika oluyimba mukwano, Katonda lwaki yakumma talent yawandiika n'akuwa eyimba. So Omega, you're such a lovely soul. I don't know what really happened. Nsaba Katonda akibayiseemu kino kye mulimu. Oddeyo wa abantu abasaanidde credit yaabwe. It's never too late. The earlier the better. Abo abantu bonna be bakugamba nga Moze bwagambye. Tosobola kuba muyimbi amaze wano myaka 15 nkobuulira. Waliwo abo abantu nga Sindi ne bw'aba akoze ekibbo bagwa naye. Golinayo abagwa naawe we batyo okyalina kikolerera. So mbasabira bigende bulungi bigwe bulungi. Shamyo mangi ali erinnya lyange Moze, thank you so much. Kansubire okakanya. Nakakanye jjo. Wakakanye. Nakakanye jjo. Baba jikuwa jjo anditegedde. Nawulidde nga ndi eri waggulu. Why would somebody lie? Otulale tumbula ntegeera why the likes of Yese went into depression, Jamie Culture, Chiruma n'owulya kubanga gye tubeera, when you're coming up with a beautiful idea teri muyimbi abaayo, you write naye omuntu ffenno barayita oluusi kale n'ekitusigaza bwavu twagala nnyo credit okusinga ne ssente. Nze nange njagala credit osinga ssente. Era kati kino kakibabulira abayimbi, once you credit a writer oba omubbi, nze ensonga lwaki noomanyi njagala Sindi. But waliwo ojjagenda ku Facebook, Sindi yampa big ups zange mu lulimba lwa Sunset, wallahi nga Zubeda tosobola zimpa. Nga I am so ramshackled, nga ndi awo sibitegeera nange ntegera kansi songs naaluyimba nagamba Moze don't worry, Moze writer, lyrical master. N'abimpa ate n'okunsasula n'asasula. I was like, n'atavaako n'agamba me people don't write for me, the only writer that has written for me is Moze writer. Ne tudduka first ku pressa ye nga tugenda mu yali last year ngagenda okukola ekivu. Yes. Cameras zonna weeziri, tension abeera na nnyingi eya concert egenda okuddako. She paused n'agamba Moze writer come in front. I want to appreciate you for writing See You Tonight and Sunset. Oh God. Kati. Omuntu bwatu tosobola kumunzijako. Bambi, I know. Because tell me which artist has done that. No, let us be realistic. Ku pressa yenge ncha. Kubanga buli agenda okola concert pressure ba yamanyi nyonyo. Abalowooza ku concert. Favorite atujjanga nvandiirwa. Bulungi nnyo. Ani aspiring a time ye oba artist chi area aspiring the time ngate most of the artists have been written siri mu bakuba kwange bakaba bafu kwe mbulirayo naffe tukimanyi nti abasinga babawandi mbulirayo mwe yajja nagamba let me pause mumpiti writer one kansoke. I appreciate the writer of See You Tonight and Sunset. Who does that? Kakati omuntu bwatyo mbanja mu defendinga nekati wana I'm not here in defense, I'm here to clarify. And you've done so. I've done that. Okay. So katuberekereze musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.